Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya olunaku lw'eggulo nataddeyo video ku YouTube wamu ne ku TikTok nga mbulira abakyala ebyo ebisobola okuviirako okusobya olubuto lwo oba gwe kennyini okusoba n'ofuna endwadde ez'enjawulo. Mulimu abambuuzizza ebibuuzo ebyo nga byankutteko nga nsaanidde embeere nga mbiddamu. Kakati waliwo omukyala oyo yambuuzizza nti ate omwami tasobola kusobya mwana. Ekibuuzo ekyo wakimbuuzizza. Kati ekibuuzo ekyo omwami oba omusajja tasobola kusobya mwana, omusajja omwana amusobeza ddala. Naye vidiyo ezisinga nzize nziteekayo ku channel yaffe eno Kyaiti ku YouTube, nzitaddeyo nnyo nga mbabulya n'eddagala ndibalaga eryo ly'osobola okunaabako ng'obadde ova mu bwenzi, ekwegamba ng'obadde ovaako ebbali. Mubitegeera basajja, mukyala we wakali lubuto oba alina omwana bebi naye n'ogendako ebbali bodde ewaka nga tonnakwata ku mwana, tonnayingira buliri kwebaka, sooka onaabe ku ddagala. Era nammwe abakyala bw'ogendako ebbali ng'oli lubuto naaba ku ddagala. Kikuyambeko okuggyako obusobyo, okuggyako ebyo ebijja okuleetera olubuto lwo oba okuleetera omwana wo oyo ali munda okubeera ng'asoba. Mukitegedde abakyala, eddagala lino mwenna libayamba, musobola oddinaaba. Muliwulirize bulungi kandyogere bwogezi Novemba siribalaze. Nkusaba ofune akeeyeeyo, akeeyeeyo ak'omuluggya. Bw'okafuna osobola okugattamu n'omwetango, osobola n'okugattamu obukoola bwa muleke bubiri. Owulidde? Omwetango n'akeeyeeyo ak'omuluggya ke tuyita akakumirizi wamu ne muleke. Bifune biyengere wamu mu bbaafu ng'otaddemu amazzi biyenge. Bw'omala obiyengera mu mazzi ag'otadde mu bbaafu, funawo dda beera ng'onaabako weeyira eddagala eryo. Kikuyambeko gwe omukyala ava mu bwenzi oba gwe omwami ava mu bwenzi n'omwami asobya omwana bulungi nnyo. Ndowooza mukitegedde ekyo mwabambuuzizza ekibuuzo ekyo mubadde bangi koko. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.